Owange bwazibidde jjo nga tulinda tulaba oba omukyala bamuleeta mu kooti. Omukyala sipiika Anita Among. Eyali sipiika Anita Among. N'ebyakomyewa. Twakomyawo nga batuga nti waleero. Nagenzeeko ku peegi ono mwana mulenzi Ninye Tabs yawambibwa emabegakaawo afulumya information ku bantu abasinga. Munnange Tabs yagenze ng'agamba mbu Anita Among abadde nga akola transactions naye nga ziri mu private accounts. Era nga munnange mbu olunaku olw'eggulo ku ssaawa z'abadde nga 5 transaction yakoleddwa nga omukulu bamuyita Moses Magogo Hasim yakoze eki transaction eno mbu yabadde ya miliyoni 9. Era nga yakoleddwa ku ezo accounts mbu baamuguddemu miliyoni 9 mbu zaakoleddwa olunaku olw'eggulo muzimu ku private accounts z'omukyala. Kati mbu kyekyaleetedde okubeera nga bajjukidde nti kibadde mu pipeline nga bamu bakyaga oba tugire oba tetugira. Naye kino kyabakubye wala najjayo olwenda agende mu swimming pool. Buli banka yonna baagigamba we mulabirako ono oba bali beeyali akola nabo bali mu kkomera. Ye ate yali guno gulinga musango gwa ssente zano ogw'omusamize ogw'okusaddaaka omwana e Masaka. Omusamize n'omukyala abaasaddaakira ddala baafuuka abajulizi. Okitegeera? Kyokka ate omukulu ssente za omujjukira ye Kajubi omusajja ow'e Masaka oyo omugagga. Kajubi oyo gw'olaba omusajja omugagga Kajubi. Ate ye ne basiba Kato Kajubi. Ate ye ne basibira ddala paka n'olunaku olwaleero omukulu yakyali mu kkomera. Naye omusamize ne mukyala we abaasaddaakira ddala baatemako omutwe bo bali bweru bakola ki balya butaala. Kati singa Anita Among akwatibwa kigambibwa ne ba commissioners of parliament be baawa ssente ziri z'otegedde nga mulina n'ow'oludda oluvuganya bonabe essaawa yonna ndabyeko mbu yali PA we ow'omukulu Nalumansi mbu yaddusa yavubutuse emisinde mbu ali Tanzania. Ate ye gwe baali ba PA nga babaga teryafuluma oyo teryafuluma mwenna tujja gifundamu. Naye nze nawulidde nga baga nti omukyala ayinza okulabikako olwaleero ne banne babakomyawo leero. Banne bajjanga abasaaga nga tebamanyi nti bagenda kugenda mu luzira. Bajja just bintu bya kusaagasaaga baavaawo. Nteebereza ng'oyambadde okubye essuuti bakuwadde ne kacaayi mu kaboto. Bakuwadde abakazi bano be bagiraagira n'akuwa obutunda akuwadde n'emmere tebakuwa obutwa. Mwami wange tebakuwa obutwa. Mabirizi yamuwadde egundi basula ne mabirizi eyo bali eyo waggulu mu app. Mabirizi yamuwadde space. Mukwano gwaffe agenda beera ati just in case agenda kumera envi kubanga kali omujjayo nga mukadde. Waliwo baddeko n'omuntu nga badde adayinga envi n'alwala kakabere kaddayi temusobola kamuteeka nafuuka nga waswalule. Nende waswalule zizi tezikweka ng'okuva buto omusajja oyo mulaba sajja envi zawaswalule zamuva buto ziringanga za muganda wange Peter. Naye Anita Among nga tumusuubira olunaku olwaleero okulabikako anti obuli bw'enguzi ensimbi neeraliikiridde omuntu era buli wembeerawo ngamba yi Mukama Katonda kati looya we be bamu ate kubayinza okubeera nga bali ku fayiro. Nikundi alaka azimangasalibwa saasumani yekana alaka kwali gomanyi kitegeeza okuba nga kati agenda kufuuka best general kwago faza ddayi naye yalya